Okay, abatulaba tuli ne chairman azze okuvuganya ku bwa ssentebe bwa district ya Kalangala okutunuulira ensonga nga beziri. Wano oli ku Sakata vibes ne Dj.Senior'B dali mukisubiza ate nga ensonga zonna nga twakusuubiza nti ebizinga by'essese tubirumbyemu tukugira information obengo gitegeera n'olw'ensonga eno tuli naye chairman tusonse kulaba. Yes, embeera ziri zitya? Embeera simbi. Amanya nze Semakula Rajab sirisa afumba. Yes, mpangalira mu kyalo Kanyogoga. Okay. Mu Kalangala town council. Okay. Okay. Olwaleero mbadde Kansala olukiiko lwa district era nga ni deputy speaker olukiiko olwo. Emirimu okyali najo? Emirimu nkyagikola. Bane manyi ovaayo okwesimbawo osooka no resigninga? Ekisanja kiba kya myaka 5 nga constitution y'eggwanga bwekirambika. Yes. Omuntu anaalondebwanga mu office okumalamu emyaka 5. Yes. Naye era emyaka egyo 5 ate mwe bategekera okulonda. Okay. Kati tuba twetegekera nti office zino ziri kisanja ky'emyaka 5 kigenda okuggwako. Ate era nga abakulembeze abalina okutwala offices empya weebali. Okay. Kati wakati mu kuggusa ekisanja kiri ate tekirobera akakiiko ka byakulonda kuteekateeka. Okay. Candidates abagenda okutwala offices. Okay. Era nkyasavinganga nga deputy speaker, nkyasavinganga Councilor wa Kalangala town council. Okay. Yes, nga deputy speaker wa Kalangala. Yes, defining the statement mama mu kigambo kimu engeri gyolaba mu Kalangala. How do you define Kalangala? Kalangala mu butuufu eringa eyagwa. Kubanga obukulembeze bwa district bwonna butambulira ku sides bbiri. Waliwo side ze tuyita ez'aba technical, abakozi bannaffe abo betukola nabo emirimu gy'enkulaakulana ya district, abakozi be tuyita abakozi ba gavumenti. Ate ne wabaawo ne side gye tuyita political, ey'abannabyabufuzi. Buli wobeera nga district tesobola kutuuza councils, eyo district ebeera yagwa ebanfu, kubanga mu byobufuzi tugamba nti mu ssemateeka w'eggwanga tugamba nti bannabyabufuzi be bakama ba civil servants. Okay. Kati ate ba civil bannabyabufuzi councils zituula emirundi 6 omwaka. District erina okuba ne mandatory councils 6. Okay. Kuba etteeka ligamba nti at least 2 councils, at least 1 council in 2 months. Naye Kalangala bw'ogitunuulira omwaka oguwedde district yalina council 3. Ate nga district tesobola na kufacilitatinga council ya 3. Bakansala ne batuuka okubanga tebatulanga. Olwaleero bukyatutandika mu financial year district tetuuzangayo council n'emu. Ensonga eri nti district terina misolo. Kakati bw'olaba nga district engagga nga Kalangala, ba managers betulowooza nti chairperson wa district abeera manager, top manager, tasobola kukwasaganya mpa ya misolo ya district ne givaayo wansi, kuba bannakalangala bo tuba nze mbagulumiza nti emisolo gyabwe babadde bagiwa ebbanga lyonna era bakyagiwa. Naye akapayipa ako akatambulizibwamu emisolo okuva wansi gye giva otuuka ku district nga tegituuka kiba kitegeeza district enfu yagwa. Yes. Alright. Nga kansala kye kikugyeyo gamba nti weesimbe ku mukamaawo chairman Mulamba, enkola ye badde mbi oba olina byeyagala okukorekitinga mu nkola ye? Mpozi sijja gamba nti nkola ebadde mbi oba nina byenjagala okukorekitinga mu nkola ye. Kuba nze siri Katonda ekisooka nti bwe nagamba nti nja kuzaayo nkola ebyakoze mu byatatereezezza kiba kitegeeza ngenda okuzza omulembe emabega. Naye enteekateeka yange eri nti obukulembeze buno bulinga kuzimba nnyumba, nti buli muntu aba n'obuvunaanyizibwa obuteekako ettaffaali singa aba aweereddwa omukisa. Naye bwe baba bampadde obwa chairman bwa district nkakasa nti nange mba mpeereddwa omukisa okuteeka ettaffaali lyange ku nkulaakulana ya Kalangala district. Nzikiriza nti chairman wange bw'aba alina byakoze obulungi abikoze, bw'aba alina byakoze obubi ebyo abikoze mu ngeri ye. Naye nga nze ndowooza nti mpeebwa omukisa okutereeza kati nga bwe nkunyonyodde ku by'emisolo, ate nange nteeka ettaffaali lyange ku bukulembeze bwa district ya Kalangala, kubanga tezimbibwa muntu omu era sinze nja okusembayo. Nja kukulembera n'abalala bajje bwe tutyo ku nkomerero tujja kwesanga nga district yali eyekyalo ennyo tugifudde urban district wakati mu mazzi.
mu bbanga lyonna NRM lyemaze ng'efuga Kalangala mwenna mwe mukulidde lwaki ogiddemu NUP? Ensi ekyuka. Okay. Ensi ekyuka era bw'oba okkiriza osuukakyuka n'enkyukakyuka y'ensi. Okay. Olwaleero ekiriwo kyekisinde. Okay. Kyetutambula nakyo. Ate ng'ebikolwa ebigenda mu maaso mu NUP mu NRM obiraba nabyo si byebisanyusa. Okay. Tubadde eri tweyagala nnyo nti ffe tulina eddembe naye ogenda okulaba nga mpola mpola buli lukaseera eddembe ligenda limenyebwa. Okay. Oluusi birumya n'ogamba katudde kusayidi eno eri abantu abasinga obulungi osanga tubituuka kumenenula byensi yaffe. Okay. Nga mwe bakansala si mwavunanyizibwa kukubuliza abanakalangala olusuku lwabwe mwe bajjanga ekyokulya n'akasente akabayamba ennyanja okuba nti kale eyatwalibwa n'ab'ebyobukuumi ebyobokwerinda si buvunanyizibwa okufaayo nnyo okulaba nga abanakalangala baddizibwa obuyinza obwo? Abanakalangala disitulikiti erina obuvunanyizibwa era mu bimu ku bituleese kwe kulaba nga tuteekawo embeera eteekawo enkolagana ennungi wakati w'ebitongole ebyo ebimalawo envuba embi n'obukulembeze bwa disitulikiti. Awo we bakoze obubi tubagambeko ti wano mugenze mu excess obutafaananako nga leero nti buli kikolebwa kyonna oba kikolebwa bubi oba kikolebwa bulungi teri avaayo. Kati omuntu takyalina security ku kugenda mu nnyanja takyekakasa oba ajjayo ebyennyanja nazza obulamu oba anona ebyennyanja obulamu n'abulekayo. So obugayaavu obwo bubadde bw'abakulembeze ffe nze neenenya naye mbadde wansi ku mutwe kyendowooza nti omutwe gwange ate gubadde mufu okulwanirira abavubi baffe okutereeza okuteekawo embeera ennungi ekwanaganya abo bannaffe kubanga abasirikale tubaagala olw'ensonga nti ffe ng'abavubi ennyanja ekisooka twagikwata bubi twetaaga abanaatukwasaganya ogimalawo envu ogibalamu ogitereeza kuba ne wetuba abantu ne bagamba nti abaana abato tubadda tusobola okumalawo human race naye bwe tuba tuprotectinze abaana abato kitegeeza ensi ekyagenda mu maaso n'ebyennyanja bino tuteeka okuprotectinga ebyennyanja ebito tusobole okubeerazaawo ennyanja n'ebigivaamu naye engeri gye tugibeezaawo yeyenjawulo nti tuteekwa okukyekinga baba n'abajaasi bantu ngaffe naye kombati ze zibakyusa nga bazambadde so tuteekwa bakyekinga tukimanyi mu byobufuzi bubamu kye bayita checks and balances. Ono omukozi bw'aba akola ate gwe munabyabufuzi ojja kukyekinga no wano okozesezza powers nyingi kakkanyamu kubanga ffenna tulina ekigendererwa kya kusaavinga bantu tulina ekigendererwa kya kulaakulanya bantu ekyo kyendowooza kyekyetaaga naye nga abasirikale tubaagala nga tubakwasaganyiza bulungi nga obukulembeze obuliwo bulina ki obuvunanyizibwa busobola okuteeka ku kati. Nga mwabali mu administration abantu abayingira mu Kalangala okusanyuka okulambula n'okukolera mu bizinesi munnakalangala omutuuze abafunako ensonga abatono ennyo kubanga bannaffe abagagga bansi eyo abakola amabiiki be babadde bafuna ennyo ku balambuzi abajja mu Kalangala tubadde situnateekawo nkola nnuŋŋamu efuna ku balambuzi kubanga bannaffe abamu tusukka ku balambuzi abava e Uganda wano wabula ne tutuuka ne ku balambuzi abalinnya ennyonyi ne baviira ddala ebweru ng'oli ekimuleese ku linnya nnyonyi kujja ka Uganda kujja kulambula Kalangala kati munnakalangala abadde tannamufunamu lwaki kubanga abadde abulwamu enteekateeka tubuzeemu munnakalangala okumuteekateeka okumulaga nti no munnakalangala ali okumpi olina obuvunanyizibwa obusobola okulima emmere n'osaavinga mabiiki olina osobola envendirwa ebintu ebyo ebikozesebwa mabiiki kuba ogenda otunuulira bannaffe abagagga abali wansi eyo ate ebintu byonna bye bakozesa mu mirimu gyabwe okusaavinga abalambuzi baffe babijja mu districts ezituliraanye Entebbe Masaka kati kyetulowooza nti tulina obuvunanyizibwa obw'okuteekateeka abantu basobole okulaba nti basobola waliwo akasente akava wabweru wa Kalangala kebalina okutunuulira nabo bakakwateko. Nga tumaliriza njagala ompe onkubiremu tooki oba chairman wa district oba weetaaga okola ne meeya saako ne member wa parliament omulungi
okusobola okukulakulanya district yo. Nga tutunulidde constituency ye Bujumba awali akabbinkana akamanyi ennyo omuli aba NRM omuli aba independent saako n'aba NUP mwoli. Ani bw'olaba mu credentials eziyinza okugenda mu parliament ya Uganda n'akola ebyo byebadde batanabakola? Mpozi ensonga eyo ndowooza nze nja gitunuuliza balonzi kubanga mu bonna tubadde situnafuna kiseera kituufu bantu bano kuwaayo obusobozi bwabwe kutuleetera busobozi bwabwe. Kati nganze kansala mbadde sinabafuna. Ekirungi ekiriwo nti bannakalangala bamanyi bakakulembeze abazze ab'NRM baali babaddewo baali babaweereza. Omubaka wa paliamenti aliyo naye bamumanyi engeri gyaweereza. Yeni bano bannaffe abalala ate nabo beesowoddeyo ne bajja naye ndowooza engeri gye ndi mu kisinde ekyange kyenyambalidde enkofiira nandyagadde nga we kiri byabufuzi bya bibiina ate kandidate owange ow'ekibiina ekyange kyenzigiddemu aweebwa omukisa. Ogenda tunula mu kamera eno obeeko obubaka bw'owa bannakalangala neki kye baba bakusuubiramu 2021? Bannakalangala mwenna abasese okuva emazinga nkese okuva ebubeke okuva ebufumira okuva mu Bujumba town council mugoye mbasaba kalulu kubanga nzize kubaweereza wano wenkulidde mwe mundeze natandikira wansi eyo mu kuvuga boda nezijanga nenya mukulembeze. Mbadde mukulembeze okuva ku bukulembeze bw'abavubuka so ndi mukulembeze ageziseddwa mukulembeze paka olwaleero. Ate mwe mwangamba nti Rajab wajja ku parliament 2011 wali muto neŋŋamba oba ndi muto kale kanzireyo wansinkule olwaleero nkuze ndi mwetegefu okubaweereza. Mbasaba kalulu bannakalangala mwenna mwe bali.